tugenze wakasibante Moses bagamba kisoko mbuli engeri mbigezo njagala nnyo okumanya kye bagamba tonaba kutegerako ku lutalo luli mbulira ndabe beti namboze bakireke yagenze e Masaka ku Katuuti nakwata akazindaalo munjogera ennaku zino n'ayisaamu eggaali Mpuuga Abedi Bwanika namulabye ne Kasibante naye n'agamba ono yanjogeddeko ku Katuuti ka byabufuzi naye n'akwata omuziro n'agamba oyo aliyo nga mulema mu Parliament netawangako na mulema agamba Beti gwe omukazi Mpuuga yabeerangawo ng'alwana oyingira otya Parliament gwali mu kulwana Mpuuga afuluma atya Parliament Mwanga Kivumbi Mpuuga yalwananga oyingira otya Parliament gwali mu kulwana yafuluma atya Parliament ekisooka olutalo lunani alufunamu ekyokubiri entalo zino Nambooze abasinga simanyi lwaki besibe nnyo ku Nambooze olaba wadde Kasibante yayogedde ne buli mwali ku Nambooze tewandibadde ggwe Nambooze lwaki tujjukira Nambooze weerabira Nambooze oli munnanfuusi ebintu bibiri ekisooka ate naye wangambako nawe Nambooze yakulwanako ekisooka mu byobufuzi ekigambo kye bayita eddogo kiririyo tugume yaŋŋamba luli mu politics ekintu kye bayita eddogo kiririyo gye kiri era eddogo basobola oddikuteekako n'olwanirira omuntu n'omufiirako gwe ne weerabira ebyo by'okola nga ddogo lye likozesa kubanga kyenjagala okakaseera okkirize nti Nambooze talina kirala kyonna kimukozesa okuggyako eddogo gw'olowooza omanyi n'abantu bentunuulira Nambooze ne Muwanga Kivumbi kati ebatambula kulaliza abantu ng'ate be bavuma gwe nga munnamawulire be bakwasa ebigambo ebyokwogera gwe nga munnamawulire wabaddeko ku constituencies zaabwe Muwanga Kivumbi yawangula dda nti alinze kulayira tannaba kiki ekimutambuza mu constituencies z'abalala Nambooze tannaba Nambooze yawangula dda Bakaluba Mukasa alinze kulayira ate Bakaluba yekka Nanifa Nabukeera yali ombaka wa Parliament kati omukyala Kasata afuna kadi ya NUP ali ku muzindaalo ku municipality kubanga Nambooze yamulemesa era ne Bakaluba Mukasa naye bw'atafuna kadi ya chairman naye n'alumba Nambooze kubanga Nambooze yakola ki yamulemesa kati oyo okujjako nga baliyita ddogo wali baddeyo nsonga mutwale Masaka yandibadde agenda n'ayogera ebigambo by'ebyobufuzi tewali nso kyogamba nti beyagenza okulwanirira e Masaka bali bubi nnyo okumusinga Bajaviira Javiira ali bubi okusinga Nambooze mukono oba Javiira ali bubi nnyo okusinga Muwanga Kivumbi ebutambala eryo baliyita ddogo basigazaamu kasala kkubo kyekisooka ekyokubiri karakita ya Nambooze ng'omuntu alina omutima omubi ye ng'omuntu Nambooze ng'omuntu era Katonda yalyoka n'amukola nga musajja mukazi abakuba musajja naye wabulidde Mpuuga nga yanukula Nambooze yagambye mu nsonga ze yawadde yagambye nti ekikulu mukazi nnamaka ekyo wategedde kyekitegeeza watunategeera yafuga ye musajja ye mukazi ewaka Mpuuga yayogedde mu Luganda n'abasinga obungi tebakitegedde kati Kasibante ye nayawukanye naye bwagamba Nambooze si mulema kubanga Nambooze mulabeko emirundi egiwera nga gira mu kagaali k'abalema luddawa mu Parliament kati bw'agidde mu kagaali k'abalema mu Parliament n'omwetegereza nga agidde mu kagaali k'abalema oteekwa okubuuza Nambooze mu nsonga z'obulema zaddawa ekibi kye tulina ne Nambooze nti abantu bangi bava ne balwanirira Nambooze naye Nambooze talina nsonyi mu mutima gwe kukulwanyisa wadde ng'oba mulwaniridde nze gambye neesimbawo mu 28 okuvuganya mu kalulu ka by election ya Kyaddondo North mu biseera ebyo DP yali badde na activities 3 twalina gye bayita ya DP Mobilizers Group nga tulwana okuzaawo eddembe ly'omuntu yali mu kibuga Kampala waliyo referendum eya 2000 gye twali tubaddemu nga tulwana okugiremesa waliyo nekulwanirira lipooti ya Kayiira yeno yatugana n'emigo twagendayo eri gye baali bamuziika Kayiira mukyala Regina Nakaziba Kitte yali yakava mu URA neyegatta ku DP nga Nambooze ye ssentebe w'akakiiko ka Seeke nga nze ndi memba akakiiko ka Seeke nga Buganda erwanirira ensonga egi federo
ngera tulwana tuyingize abantu abasinga obungi abategeera federal nze Sewandagi nga abantu bona bamanyinga munna federal Muteesa omulungi nga buli kyenkola mu federal abantu bakitegeera ngera bakimanyi nti kyekituufu mu budde obwo nali musajja mwogezi nga buli muntu yenna akkiriza nti Sewandagi musajja Nambooze mu fitina ye nakulwana nanwana seeyo kane ku mulundi guno Nambooze yalese Zambaali ng'alwana Sewandagi ng'amaze okukakasa nti Bakyagulanyi ka Sewandagi emyaka ena gye kaali koogeredde NUP Bakyagulanyi kaadi bateekwa oggikawa n'adduka n'ategula Zambaali ewa Lutamaguzi n'ajja mu Kasuka mu Nansana municipality nga wamuyisizza waliwo aboogera okunsinga era nze kasita baŋŋamba toyinza kufuna kaadi eyo era nagamba nti nze bya kaadi mbikoze era nange nagamba nekugamba Nambooze yalese Zambaali era nasanga wano nga nabala bagamba Sewandagi ayogera kubanga bamumaka nze atasaba kaadi baginyimawa olaba bampayiriza n'okumpayiriza mbule bwe nali nesimbe ku bwa kansala nabasaba kaadi ne baginyima nze yali kaadi ya FDC kali akalwa akawedde 221 nze yali kaadi ya FDC wama waliwo ku FDC kati ya NUP nagisabira bwa nze sina we nasabira kaadi ya NUP kati nze atasaba kaadi ya NUP NUP evati eri egambe nti yampa kaadi n'enjigana so Nambooze mukazi wa fitina ate mu fitina ye yeerabira abamuyamba kankubulireko Reverend Peter Bakaluba Mukasa ng'awaabidde Nambooze omusango ogwo gwe bamuwaabira ogw'enguzi ogwasibya Nambooze yali Jabbeeri Bidandisali eyanoonyeza Nambooze balooya Elias Lukwago Mbalukwago and Company Advocates bamuwolereze Lukwago tiyalina nsonga yo nemuwolezesa Nambooze kubanga Nambooze yali wa movement nga Lukwago wa DP Nambooze yali wa movement obudde obwo nga Lukwago wa DP wabula ekyabagatta nti Nambooze yali atandise okujja ku radio ng'abeerako ng'ateesa ng'ayogera bigambo naye tanaba kuwera ku radio nga tanawera kuba ezo radio zaali zaffe mu biseera ebyo okiraba ne bamukwata emisango gire gyasooka yali Bidandisali eyapangisa Balukwago okuwolereza Nambooze segeza Balukwago tebamuwolereza ku bwereere Bidandisali yabasasula emisango egyasooka ne batandika okukwatagana kati bwe bakwatagana naye Balukwago ne bamulaba nga kawala kajagujagu nga basobola okukatwala mu byabwe ebirala Lukwago n'akola ki n'atandika omuwolereza n'amuwolereza naye Nambooze okumanya talina kisa okimanyi nti era awagira bali mu ezo ku nsi yonna eyamulaba wano kubina ebya Lukwago ku nsi yonna eyalaba Lukwago nga abinkana ne Nambooze yali wangudde emisango egyo senga si Lukwago ng'agiwangulawo Nambooze yali wakusiba okumanya eddogo gyeriri olaba ne Nalukoola Elias mukwano gwaffe namulabye Kadaala nga naye ali ku Lukwago ng'akolokota nembuuza bannange Bobi Wine eddogo yalijjawa kubanga Nalukoola yali genze n'anoonya kalulu ke nga Nalukoola Nalukoola tavuganya kifo kya bwa meeya si kyavuganyaako avuganya kubaka ba paalamenti abalonzi abalonda Nalukoola be balonda Lukwago bekiri kakati Nalukoola okuvaayo n'akwata Kadaala n'agamba nti twetaaga bannamateeka twetaaga yinginiya kati ye Nalukoola muki si munnamateeka ate nga naye munnamateeka ng'ayogera ekyo ekigambo tetwetaaga bannamateeka anti wegambira ati eddagala eddogo likola mukwano gwange Lutamaguzi yali Kazindaalo n'abaako ensonga enkyamu jaggusa ng'ayagala ojjogera bonna be yamenyanga bannamateeka yatandikira ku Mpuuga munnamateeka nazzaako Lukwago nga munnamateeka nazzaako Nsibambi nga munnamateeka yamenya bannamateeka 7 omwana gwe yali naye n'atandika omumenyera n'amugamba nti naye ate Bobi Wine muki Ssenyonyi muki ate Lubongoya ebyo birala nnyo simanyi tetwogera ku byanjovu ate noeta akamyu naye ng'amaze okuvumirira bannamateeka abasaanyizzaawo okumanya eddagala eddogo likola omuntu atuuka emabega wa Kazindaalo n'avumirira abaasoma n'agamba nti abazivu be banoonye eggwanga lyaffe babaddewo ebbanga lyonna batukolere mbuulirayo kuba NUP okujjako Mathias Mulumba wa Lukagga ne mukwano gwange yayita Oluganda mulya nnyama oweeno mbulyayo mulala ataasoma sawa bonna baasoma kyoyinza okugamba nti no tebagenda nnyo wala naye bayivu kati ekibavumiriza abaasoma kiki eryo lye bayita eddogo kati Nambooze aliko eddogo eriri ku Nambooze baliyita kinaawuuzi lyeriti eryo kinaawuuzi akuleko okukola bye waalikoze ebituufu eby'ensonga n'ogenda omaayukira ku bitakukwatako
ate si bano beno bokka naye nabali abavuganya Nambooze bamuloga nti kati bamuloga agende Masaka ayogerere ebikikinike awalirize bakasibante awalirize basewandagi bamuddize kati bamukubira mukono kati ayinza okungamba nti akakalu kayinza okulema bakalu bamukasa okuwangula ogamba ki ati sokoyimirizeemu tugende wali eri ati yimirize ate kabula kitoyimirize ekibuuzo kyewabuuzizza ekikulu kyabuuzizza nti bino byonna biyambaani ku lyato eribbira tekubaako muwanguzi eryato lino lye tuliko ffenna tuli bakubbira kati eryato bwe liba lirimu ekituli nga libbira kati ate gwe noddira empalana gy'olina ku Sewanda gyoba ku Matiya mu kifo ky'okudibima ebintu mu nnyanja nga bw'ose n'amazzi mu lyato n'otandika kukuba Matiyasi kitegeeza nti mwenna mujja kubbira bino bikolera omuntu ogwo Museveni bituzaayo ku kiri kye nakugamba nga ntandika nti lwaki njawukanye ku ba National Unity Platform nti bavudde mu struggle ebikolwa byabwe biyamba nakyemalira aba NUP era olutalo wano olwotunuulira njagala otunule wano mu Kampala otunulire mu Kampala Metropolitan otunulire Greater Masaka ogende ne Greater Masaka erimu Sembabule n'ebirinaanyo ebitundu ebyo teriyo campaign neegi eri kulaga bannayuganda obunafu bwa Museveni lwaki Museveni asaanye okuva mu buyinza Nambooze yasituse okuva emukono n'agenda ebuddu ng'okuva e Kampala okutuuka emukono ziri mayiro okuva emukono ziri kilomita 5 okuva emukono okuva e Kampala okutuuka ebuddu gye yabadde ziri kilomita 10 n'atindiga eggendo lya kilomita 10 ng'ekimututte kiri eki Mpuuga tajja mu bukulembeze Mukama Katonda bali ayagala okuzirikiriza Sodoma ne Gomora yagamba omu ku basajja be nti mu kibuga ne bwe naasangamu omuntu ogwo omulungi ekibuga ekyo nakisonyiwa ku lulwe kojjange obanga oyagala okulwana nange osookanga kutunula mu bulamu bwo nti emyaka gy'obaddewo Sewandagi alina olunaku olumu lwe yagatta ku bulamu bwe eddakiika wadde emu bwe lubaawo n'otamulwana nakugambye nti Jabberi Bidandi Ssali ng'amaze okuwa Nambooze baloyo abaamuwolereza Nambooze Bidandi Ssali bwe yajja okwesimbawo mu kalulu kaali ka 2010 omanyi Nambooze bakandeeti gwe baalina mu kalulu ako bawagira Kizza Besigye bawagira kituufu Bidandi yalimu Nambooze ye aka 2010 Bidandi Ssali Nambooze yakana okwagira Bidandi n'agenda n'awagira Kizza Besigye ate n'atakoma kuwagira buwagizi kwokka n'akwata n'akazindaalo buli lw'okwata akazindaalo ng'olina candidate gw'owagira ebiseera ebisinga obungi owalirizibwa okwogera kuba candidate abalala obunafu bwabwe kubanga ebyobufuzi byafuuka nti biiya gw'owagira akole ki ayitewo kati byebyobufuzi by'aba Nambooze Nambooze yeerabidde nti baamukuba emiggo ng'alikundira ebyeyita omulema nze nange nali omu ku baamuwolereza abaana abo n'aba-NUP baayogerako kuba baamukubira mu gikwateko togikwata 2017 Nambooze ayingira mu kunoonya akalulu ka National Unity Platform anoonye kaadi nga tebanaba kwegatta ku gundi ku Kyagulanyi aba-NUP abasinga obungi baavuma Nambooze ba bloggers ne bagamba nti Nambooze yeerwaza naye nga mukazi wattu ali ku mugo gwaki gwantaana naye yamufunira ssente ez'omujjanjaba zaali zakusonda palamenti si yamujjanjaba kati palamenti atesonda ssente sabateeka okuba bakwogerera ekyo kiri mu mateeka ng'omubaka wa palamenti anoofuna obujjanjabi mu mbeera yonna obujjanjabi bwamutuusiza ne mu kisanja kino kuba yalwala 2016 ne kaakati n'atuuka ne mu 2 obujjanjabi bwe ekisanja kino kyonna ekisooka emyaka gyonna bamutwala bayira kumujjanjaba bamutute mu kisanja kino omujjanjaba mu America nga Mpuuga leader of opposition Mpuuga yateekawo yeyayiwawo mubiri ebigambo badde ne Kasibante wano bingi yabyogedde saagala na kubiddamu
Nekambuze. Nambuze wabula nze yansanyusizza yabadde Dr. Abedi Bwanika. Omugalatiya. Ye yagambye nti nze sigenda kwogerera Nambuze kigambo kyonna naye kamukwase. Katonda. Nze ebiseera bisinga ate nga yatandika n'omwogerera mu kusooka balina ku NBS. Nze ebiseera bisinga buli lwemba nga nze mutuufu. Wanda bawo nakugamba nti mpita Mukama Katonda mu ggulu gy'ali aliteewo okulamulako wakati wange ne mukwano gwange Lukanga Moses. Lukanga talina kye yakola okuggyako wanyigira bwere. Atulamuze kisaffe embinze naye. Talina kye yakola Lukanga. Sikiraba. Era nagamba nti bw'anaawangula kalunja kuba omubaba awangudde. Lukanga nga kawangudde. Gwe mukwano gwo nayinja kubeera omu mu baana abawangudde. Kati Nambuze wadde oyagala agenda eri abasiisiriza aba DF nga wa NUP. Kankuweera abantu be mbadde njogerako bali babiri. Nkugambye Nalukoola Elias avugane wadde kuba off camera lyatugambye Nalukoola bagamba nti yeroya asobola okujja ku mukolo gwo n'alabawo amatala nga go wamuyise ate n'agenda n'akuwawaabira. Kati obuba bunnanfuusi. Kati obunnanfuusi obwo ate bw'aba musajja musiraamu obusiraamu bukyawa nnyo omunnanfuusi. Kati Nalukoola teyali badde munnanfuusi kuba mu kaluluke Elias Lukwago yalimu. Manyi gundi mwanga Kivumbi yaga nti buli omu yayamba munne nabo badde mweze emboozi nze nakuyamba nakuliisa nakusuza nakola ki ebyo byagwa katuli ku lutabaalo. Kivumbi bw'abayina be yayamba naye abannyonnyo abagambe bw'abayina be yayamba nga bamukuba kubanga defense yammwe yeeyo muwanga tewalina saati omusiki gwali gwayoleka esaati akabwake weeyoleka kakuluma ki enteega. Nze bwe mba nkulangira okuba nga nakuyamba bw'oba olina kye wannyamba kijjeeyo era ombuulire nti ekyo kyonnangira. Waliwo omusajja twabeeranga naye bamuyita Lwetutte ekisajja kibeereyo Obungereza bwe nagwa ku accident mu COVID olujjukira mu COVID twate tunabakwata naye nagwa ku accident mu COVID bantomera ne bansuula ku ddwaliro nga bamanyi nfudde. Bakutomera piki yakutomera? Bamotoka ze wali ovuga piki? Nga nvuga piki ey'amagye nensuula ku ddwaliro awo Seguku nga bamanyi nfudde. Seguku wano ku doctors waliwo akalwaliro bw'oba va wano ku Nebalamye w'okyamirodde ku Sentro kuki Nebalamye Mayanja ssomero lya Mulindwa St. Lawrence vaawo awo kawansi kati ng'olinnyalinnya akasozi kali akatuuka ku kiwoteri kiri ekinene ekya GM. Kati awo sayidi awo bantomerera nga bakava kuberikira ku Taiba ne bajja bansuula ku ddwaliro eryo abayita bakutomera batya tewalina mataala tebalina mataala misana ttuku ne bajja ne bansuula awo kyali kipulaningi nga bamanyi nfudde. Lwaki nagamba nti kyali kipulaningi? Nayina essimu smartphone nnya nga mpya ttuku ziri mu bokisi kuba nali nzitwalira bannannyinizo eyo. wali okola delivery? Nayina ssente mu nsawo $1,000,000 kubeera nazo buli gwe nawanga essimu namuwanga ssente nali nvaa mu kuba byasi nga ye muwadde akake kati nga nkomawo eno bali ne bantomera naye ssente zange n'essimu zange byonna bwe nabirina essimu eziri mu bokisi byonna ngenda okudda engulu nga omusawo abindaga mu ddwaliro. Ne mbuuza omusawo natuuse ntya wano naŋŋamba waliwo omusajja akuleese ku boda nga gwe totegeera n'akuteeka wano konze babadde bameka nti abadde omu ne mugamba abadde tategeera ate andeesa atya wano. Kati nkebera essaawa we nakubirira mu kuba byasi we nakubirira mu kuba byasi nga mugamba nti nze nsimbudde ne we nkubirira kabuusu nga mugamba nti nfunye akabenje nga wayiseewo essaawa mmeka 2 mu ssaawa 2 ezo nali siraba. Kati ekyo naye omuvubuka oyo kati kabuusu yagenda mu gurupu yaffe bagiyita Buganda Think Tank n'ateekamu Sewanda gyafunye akabenje ali bubi 222 waba omusajja muzira kisa banzijanjabira $76,000 mu ddwaliro eryo n'azimpa omukono ogwo yabuuza bakubanja sente meka konze $76,000 mbandi awo ng'akameseji ki 8 nensasula nensigaza naku balance kabuusu n'atwala n'ensula ewuwe. Kati aba mu gurupu eyo batandika okunsondera. Kati lumu ekisajja kyali kinjerega ne kiŋŋamba nange nakuwa ku ssente ne mugamba mmeka nono mwaka ki 2025 nagwa ku accident mu 2 ameka 2 anti akulaba wasese omuntu gwe yawanika ssente najja yaka message Matia oyinayo message nga omuntu wamuwa ssente mu mwezi gwa mukaaga omwaka guno negwe nawadde gulo sigiinaamu. Kakati noli yajjayo message nga yampa ssente mu 2 emitwalo egi nenyiga ne mugamba ssente zo kanzikole ki mpe namba y'essimu n'agimpa nenzikwata nenzimuddiza.
ekyo kye mbadde nkulaga nti omuntu wabanga akugamba ebigambo nga olina kye wamuyamba naawe mugambe nti kino. Mpuuga ne Kasibante Moses Nambooze tewali yali amanyi ku radio. Kyo kituufu ekyo. Kasibante Moses yalinga moderator we ng'oli eyita madamu teacher ng'ono ekirasi monitor. Awo Nambooze we yava n'afuuka kye yafuuka. Abantu bayamba Nambooze bawerako muzeeyi wange Bijandisali yasooka kubamuyamba naye gambye Nambooze yayimirira akadaala n'akola ki namukolokota. Nze Nambooze nali mwana we ku ttiimu ye nga ye chairman ttiimu nga Buganda yeetaaga banna federo nga mu nsonga za federo tewali asinga Sewanda gikuza kirutinga gamba kwa bakendeze ku bintu okujjako Haji Hussein Kyanjo nga yeka yakola ki nga andika fulu. Nambooze yawagira mulala nze n'atampagira oba yeyo munabi yafuza omutuufu akyukakyuka n'agenda ne Kulaale teyakomaawo n'agenda ne Kulaale nansana n'agera akagero n'anvuma. Kati oyinza okwewunya Nambooze tegeza Nambooze avudde mabega nga embeera ze zezo. Oyinza okwewunya Nambooze ng'avumya empuuga. Nambooze ye nakigwanyizi bw'atunula ekimuyisaawo kati amanyi nti okuvuma mpuuga kimuyisaawo era kikola akalulu emukono. Bwe yagenze naye obuzibu bwe bwajjidde mpuuga teyamwanukudde yagambye nti oli namaka yafuga ewaka ye musajja ye mukyala kyeyabadde ategeeza ye mukyala ye mwami kyeyabadde ategeeza. Bwe yamaliriza ye Abedi Bwanika n'agamba nti nze mukwasiza kaki Katonda mukwano gwange muto wange Kasibante ye yagambye nti nze nja kumukola ki nja mukolako nja mwanukula era yamwanukudde ng'amateeka bwe gaagala ngera obuyinza bwe bwagala naye ebyo byonna bikolera omuntu ogwo Yoweri Kaguta Museveni. Mwami Museveni atuukiriza kiri kye yagamba nti opposition yonna nja kugikola ki ajja gimalawo ne Nuupu nja kugikola ki nja gisaanyawo. Tunuulire entalo eziri mu National Unity Platform olwaleero ebigambo bya Museveni ebyo kyabibuusabuusa. Era oyinza okugamba nti Museveni wakyaliwo opposition gyali lwaki nedda sinze njiraba oli munnamawulire mpaayo ebigambo 5 bwe biti bano abavuganya Museveni bye bayogedde Kulaale nga bimujja nga gwe bw'obuulya bwoti ogamba nti Museveni kaaveeko ku bukulembeze. Omanyi nyina olukungaana lwa Kyagulanyi nalabye Arua yesterday lwadde lukungaana lwadde lw'amaanyi yayogereddemu ki asimanyi yayogereddemu nalabye abantu basobola omanyi abantu bwe basooka okuba walabye enkungaana nga zino ezabalimu ezo ze walaba nga yeekalakasa nga yeekyanga apakati yodulu huku n'akola ki bwe bamulangidde ate akagulu akalema kati ate n'akyusa kati ate kubanga ebyokwogera tabirina aleeta kugulu kati alaga kugulu abantu bamukwatirwa ekisandi mulema bali mwezo yasoose okuba omulema bali mwezo yasoose okugwa ku accident n'alemala bali mwezo ayina n'omukisa asaana okwebaza Katonda. Abantu basinga obungi abaga ku accident bafa yagwa ku accident n'afiirwa kugulu n'asigaza obulamu eyali afudde bw'olemala ng'ogamba nti Katonda yakola ki naye kati naye alemeddwa tubulya byagenda okukola ali ku budaala bwa byabufuzi atulaga kagulu kawanika ati tumukwatirwa ekisa akagulu kayinza otwerabiza nti Lukwago yengaba yabana Kampala tebamenya amayumba gonna mu Lubigi Lukwago yagenda mu kooti balina babalemesa okugamenya ayinza otwerabiza nti baali bagoba batembeeyi mu Kampala Lukwago yagenda mu kooti Jennifer Semakula mu Sinalema n'atatugobawo obutale bwonna mu Kampala wano waliwo akatale abagagga ke batayagalangako kutwala era nze nsaasira omuntu ali mu katale ng'okola mu katale nga togenda kuwa Lukwago kalulu naye nkulaga abantu bannanfuusi bw'oba togenda kuwa Lukwago kalulu ng'okola mu katale ng'oli wa bodaboda ng'ogivugira mu Kampala ng'oli wa takisi ng'obeera mu Kampala muno ng'oli musajja mufuna mpola ng'obeera mu Kampala muno Mukama Katonda akusaasira oliko ekizibu akalulu kanamala okuggwa ojja kumanya gy'onaasibira bano basobola batunda bebaagala okuwa kati ekibuga tebakikuziza haamu nva kuyita ku paaka empya olwaleero nalaba artistic impression ey'ekintu haamu kyagenda okuteeka luddawa ku mwala n'ekyula bulungi nnyo nenkyetegereza nga ndaba mulimu obutebe mulimu emiti abantu batudde bali mu masimu gaabwe nga ndowooza ajja kubaawo ne wifi era ejja beerawo bwe ntuuse ku paaka empya noonya ekintu ekyo kye baatulaga mu artistic impression wekigenda okutuula sinalabawo kuba ndaba kalina kati ekyo kye baatulaga kigenda kubeera waggulu ku kalina eri kubanga omwala baguzimbyemu anti labayo akali bakendo otula ku mukonda n'omanya nti kano kendo
oba eno ndeku kati nange ntunudde baatulaga ng'ekintu kyererezibwa ekiti waliwo ebimuli waliwo obutebe abantu batuddewo kati ate ndaba mpagi era basereka kalina ey'okubiri bali mu kuzimba tusooka tuddeyo wali ku lutalo lw'abantu bano basobola okutuula ne ba national unity platform be baagaba ekyo kati babanga ekyo kyetubalabirako kye baagaba bakwasa ekibuga kyonna era bagenda kibakwasa ratings ze ziriwo oba obutale tunaddamu busigaza ab'obutale kati be basalawo oba bakwasa oba bakwasa n'atunda obutale oba bakwasa n'abununula kakati obaleka ne beesalirawo waliwo ekintu kyotagamba kiringa enkuba yina eri mu ttonya togamba muntu mu nkuba ffe ng'abazadde bw'otunulira muwalawo nantume oba bukirwa ng'asunye ebbeere ng'obulenzi butandise omuperereza tomuleka kufuna kyayagala kubanga tewali future omugamba ne bw'agaana n'omwesonyiwa tosobola okugyayo n'omuggo bayibuli egamba suula omuggo ono n'omwana bano tujja babuulira lwampaka bano agaana otegeera tujja bategeeza lwampaka tuddeyo wali bano buli omu alumizibwa nga Nambooze olwali asobola yagambagana oyombagana ne Kasibante bano basobola okuddamu ne batuula ne babeera omuntu omu ogenze n'ogamba nti abantu banyiigidde Nambooze simanyi Nambooze gwe basinze okwetikka ennyo lwaki tebamwetikka walabyeko Mpuuga ng'agenda emukono Nambooze yagenze walabyeko Bwanika ng'ajja emukono walabyeko Kasibante ng'agenda emukono ye Nambooze ye mashinale nakubuuza gye nasookedde nti yakalwa akake yakamala dda bamutaddeko taboto girabanga nako kati njagala nkubuulire kana akalwa ogenda kulaba Reverend Peter Bakaluba mu Kasangaze mu Parliament ku babiri kali kati w'abantu aba Peter Bakaluba mu Kasa n'owa NRM nanifa Nabukeera baawula bwabwe ne Nambooze Nabukeera abadde akulembera district namba naye kati yasazeewo kangende mu municipality anti yasamba gwa kifiiriza gwa kifiiriza so kaleke eyo kapikinga kaleke eyo okay asamba mupiira gwe gwa kifiiriza naye ffe gwatusambira twagala era nze Mukama Katonda senga nkolera ekyamagero Nambooze Muwanga Kivumbi Lutamaguzi wegwo mugaseeko Aisha Kabando ye yavaayo dda zaake naye zaake alina mulimu ki mu Parliament simanyi sijja kulimba kubanga abaddeyo nga alina mulimu ki simanyi naye ekyo kigenderere kyetwakugamba ti bano bakolera nakyemalira omulimu gwabwe omukulu obadde ogamba Katonda kweca akolera atya Katonda Nambooze obadde oyogedde Muwanga abantu abo njagala bakomewo mu Parliament saba Katonda nkolera ekyamagero baleke koma mu Parliament lwaki nkoko yange nja kugirya omuganda toyagaliza baganda banno ekyo kibuuzo bakimbuuzizza nembuuza nti Bobi Wine bwamma Seggona kaadi olwo yaba tali ku muganda munne naawe omuganda omulala gwe bayita Walukagga abatali ku muganda munne nze Sewandagi bwe nzijayo omuganda gwe bayita Kivumbi nenjagaliza omuganda omulala muganda w'omusomesa wange Ramadhani Gobi ne mwagaliza agendeyo olwo era mba mpala na muganda munange olwo mba ndi Busoga ye Nambooze bwagendayo n'akomerera gundi emisumaali Mpuuga olwo yaba ayagaliza mukyoli munne aba alwanyisa mukyoli munne Mpuuga mulundi awe muganda seba omusajja wa kitiibwa oyo mwesonyi byayogere oba bijjawa yamanyi naye musajja muganda era Kabaka yamusiima namuwa owekitiibwa nabukola so eyo enjogera yaddibye Kyagulanyi be yamakaadi n'abasikiza ebikojogo baganda nga naye muganda Kyagulanyi yalekawo abaana baffe abaganda n'awasa omwana weeri owabali ebyo yayagaliza obuganda manyi ebimu saagala byogera kuba binnafu yabinteeka ku leve yawanze ennyo saagala kubibajjukiza naye nga mbimanyi saagala kubyogerako omuntu n'atuuka okunafuya buli kintu ntunulira Parliament ya Buganda kokasi ya Buganda mu Parliament ya 2026 nga aba NUP abona bayiseemu nga Kyagulanyi bwe yabawadde kaadi
nga Lubongo yagikulira Ssentebe. Lubongo ya leader opposition nga ye chairman wa Buganda Caucus. Naye baba. Sana fuate bojoge sana futotula muntu ule. Ajja kuba. Ajja kuba. Bajja kimwa tekikimu bana. Baba bajoze nnyo. Tali mu Buganda Caucus. Namboze taliwo. Ngawe bakimuwaddi. Namboze bakimujjako ne bakiwa muwanga kimu. Namboze ya ina position timu NUP. Sigimanyi. Omanyebe Namboze ina position timu NUP. Ebene NUP ndwawo bimanyimu katono nnyo. Bana Namboze era yaveeyo kumpuka kubita nagamba bali mu meeting bonna mpuka ne bamugamba sente wazifuna nagamba nazifuna. Ne bamugamba ng'omusajja omukulu zaayo sente. Nakiriza jazizaayo. Era Namboze agamba kutabuka n'empuuga. Mpuuga yasese tukakuva mu meeting gye balimu. Nze kyendowooza ekyatabula Mpuuga ne Namboze. Nti Mpuuga teyazanya kazanyo kaba Namboze bawa ne milioni 29 Namboze ne banene bajja mu mawulire ne mubateekako ne kamera sente bazizizaayo bwe baamala baziteeka mu bisawo byabwe ne badda waabweka kati ekyo kyalema Mpuuga okukola naye ekyo tekikujjaayo kumulwanyisa mu lujjudde nze omuntu gwe nina ne baba yampa siringi 10 mu bulamu bwange 10 bweruti sirwana naye banji batuwadde tetulwane kati byofuzi gonna bisobola era mbisobolera ddala nze ndaba Namboze mutuufu munabyabufuzi bisobolera ddala ono abagaye mbu sikyali mugezi mbu bwenjogera ebyabwe lole mba omugezi bwe nayogera ebyabwe emyaka ena bampaaki tebakwangayo akantu kiki ani yali akantu tewalipotinga ku kitebe n'ofuna sente ez'okutambula ku kitebe wali ondabyeyo mbuuza bubuuza oba Ssenyonyi nakubira esimu nagamba sente mulina zifuna nga ani azimpadde PRO era nabadde tulasimanyi Patricia Sewungu nga janvuma yakuvumira naye nga emyaka ena ngimazeewoko nga njogerera National Unity Platform Patricia Sewungu tamperezangayo yadde akameseji akagamba nti thank you kati Patricia Sewungu ye wa kibiina ki Patricia Sewungu mbega wa National Resistance Movement ewa Ebungereza ali mu National Unity Platform ng'akola omulimu ogw'amaanyi ennyo mu National Resistance Movement ogw'okuyamba okumanya biki ebitranspiringa mu National Unity Platform mu diaspora siyo yali agobeseza Map Media yoyo yennyini Map Media mbu yefuula ayagala nnyo struggle ate olowooza yali ne kadi yali agenda gifiirwa musajja wattu bagimuddira muvannyuma naye Map Media ebizibu byafuna aliwo bimanyi okumuma kaadi nolwakuba bano tebasiima mu Swahili agamba nti asante ya punda ni mateke olwebaza lw'endogoyi lusambaggere okwebaza kw'endogoyi ekuba bukubi mugere lusambaggere bebano bannamboze bano bapunda kati bebaza abo ababeeyirawo omubiri so njagala kusaba abantu nga bano abamu kati tuyanga mukwano gwange nalukola gwe natambikiddeko n'amateeka mugondeevu anoonya kaluluka abubaka bwa palamenti era mubaka wa palamenti kati aleke balimu ezafaafagane ne Lukwago ye anoonyekake naye embuuze kiki Lukwago sikyogera mu bubi kiki buli wa NUP mu Kampala buli watuuka Katuuti bakuba Lukwago naye omuntu omugezi atanaba kikola Shamimu Malende Shamimu Malende anti yamanyi Malende yo yamala olwana omuzannyo gwe n'afuna tikiti ye anoonya kake naye mulyanya makwata omuzira nakuba Lukwago Zahara Luyika nakuba Lukwago Nalukola nakuba Lukwago Serunjogi Ow'eddembe Ssenyonyi buli omu nakuba Lukwago kati naye ng'abo bona Lukwago yabasooka mu byobufuzi Lukwago bamukuba n'avaawo era ekibuzo kyange kyembuuza ti singa tuwangula Lukwago Museveni aba avuddewo nga fabagala Museveni ave mu buyinza tujaganye kubanga amaanyi bagatadde ku Lukwago kyanke ku Ssemujju ku Sseggona ku Mpuuga Kasibante Joyce Baagala balina ttiimu awo eringa y'abantu 8 gye bali kubakyaddeko tabbo bwe tujja waabo nga Museveni agenda kirabika kati ekyo kyenkugamba nti bano bakozi bannakyemalira bamulyanyuma banoonya akalulu kaabwe nze siraba tewali nsonga lwaki ogenda n'ovumirira Lukwago tolinawo bagaana kanoonya kubanga balina omulimu eno baliyo okutwala bifo naye waliwo eyo abasindika okukola omulimu era bagukolera omulimu guno tebatandise leero okugukola bamaze ebbanga nga bagukola bannamboozi ekibakubya kulya ssente eno n'eri omwana eyakulaba nga bakuwa ssente eri ate n'akulaba wano nga nazino ozirya yakuba n'akumenya olubiriizi nga ye alaba musajja wattu asiiba alebukana n'akamundu nga kamumenya nga nga gwe buli kiseera ofuna yakuba n'akumenya olubiriizi Azabaali ssente zigendere mu ddwaliro z'ofunye n'okutta batta Bashiri kwe kusirika ye n'agamba owaaye kati yakomyewo Bashiri yazzeeyo mawulire ali muka Bashiri ke
anonya likes ng'oggyeko ebyobufuzi Bashir kyakola kitegeera ate mumwerabiranya nti kyekibi mujja kwerabira nti mwamugye mu paalamenti era mudde mu muwaane mu mawulire mulungi era nze mbadde muwagira nnyo akomewo mu mawulire lwaki ogalawo kyano yo ne weegatta ku ye nobanga oli mukozi wa Bashir sigwe mulungi akwegatta ate oba mulungi mu mawulire mulungi era wakomawo nga munnamawulire akola omulimu gwe ng'owamawulire naye yabala ekibalo kye azze mu kalulu n'afuna emyaka jeegi simanyiyo omulonzi mu constituency yagamba nti ze Bashir yampaayo 1000 nze nalindireko emitwalo gyegyo nga mukwano gwe nga munnamawulire ng'omulonzi nga munnamawulire twesanga ku palamenti awo n'agamba nti Matias Kanjako kankuweeyo kusala ate kati erinnya lyange tayagala sitalimanyi nalimanya kubanga nalimanya ntwala 10 nze nasooka omukuba story nga bamugoba mu constituency ye era nakuba essimu nangamba njijjeeyo neŋŋaana naye kati twamusanga twalinga banaawo ku palamenti n'abawo ebiri awo natwayoko ku mazzi naye era sebo twagobagana naye mpaka waggulu okumufuna naye wakomawo mawulire ye yava wakubejjako si kutwejjako anti mwali mugobagana omubaka yena yina wakugobagana naye omuntu yena akusinga kaliba Sewanda giwabanga nsinga Sewanda sigenda mufunira kakeeka kugobagana naye kyova oteekamu amaanyi g'okulaba ng'onnoonya kati oli Kimbo wa atateekamu maanyi kyavaga namukyawa addawona Kimbo wa update so agamba balonzi be mbu tebakyandaba naye ng'ate ye yennyini yatateekamu maanyi kunnoonya olaba Matiya nzijja mu bibuuzo n'andeeta Kimbo wa update weebereremu kakati njala tumalize ekintu kino ky'opposition kubanga abakulu mu byo basajja abakulu abatali mu byabufuzi bakooye bannabyabufuzi abandi baddemu ensa okulwanagana n'okuyombagana buli katikitiki bano abaana abato abajja mu byobufuzi banaabalabirako ki omanyi waliwo ekyewuunyisa omwana ajja kuteeka komenti agambe nti kale Sewanda ginkuze mulaba mu byobufuzi era nga ndi naye nga mwegomba naye kakati omusajja oyo answazizza naye watandika okwegomba Sewanda nyi ng'alina emyaka 2 mu egi Sewanda gi kati ali mu ameka mu 5 gw'oli mu 3 gwe balitandika ddi okwegomba anti Sewanda gi space yonna agitutte gwe kimanyi nti mulimu abasajja n'abakazi n'obutebe bwa TV n'obwa rediyo babula buwandikako mannya gaabwe Matiya ewiiki eno yonna bukyanga etandika wadde okyaza Sewanda gi okuva ku makya okyaza Sewanda gi wano ntaddeko essaawa egi mu lunaku mulimu essaawa 10 n'ezi olwaliwo akakola abantu bameka ogenda teeka pulogulaamu 12 nti wonna wabadde wajjudde lwaki abateekayo komenti tebajja ne batuula kazindalo baleke bagambe nti Sewanda nze Sewanda ginamala kujja waani okubeerawo ani yavaawo n'oŋŋamba nti ssebo kyanjo yavaawo n'agamba nti nkwadde Sewanda nze siringanga Ssemuji Ibrahimu Nganda Ssemuji Ibrahimu Nganda kale ganjuba yamutunulira namu identifyinga n'agamba nti ekifo nkivudde mwana wange akikole ki akitwale naye era agenda omu identifyinga nga ne Ssemuji we yepositioninze nga walabika kati bano abajja okuteeka komenti nankanizo ne komenti zenyini baali baddenga baziteekako nga zibasikiriza omanyi olwomuntu ateekako komenti nogamba nti enkyaka omuyita jje naye kw abateekako komenti olina gwogamba nti ajje atuule wano mu kamera abamu si batuuzi ba ku kamera abamu bakubi banduulu kubanga ne mu byobufuzi wali abakubi b'enduulu oli atya n'okuwandiika erinnya lye ng'ateekawo ayinza okujja kutula mu kamera Sewanda gye yatandika omuwulira nze natandika okuwulika mu byobufuzi nga n'emyaka 17 nika tobadde ko abateekako comment tonaba kuba komba ka parliament abateekako comment ba myaka 17 bongeddeko 10 n'emeka ku 13 tebannawulikika tubawulira lwakuba kuteekako comment ezivuma abatujja bawulira nga bakutte embuzi nga bakutte obwana nga bali banyodde omwenge bafudde comment naye kyaka zakunyize ziwedde zona zirabanga zikulumbye direct nga zikubba ebituli mu kusoma kw'amateeka Sewanda gi bona tekuliko n'omu yali abitegedde binawandiika kubanga ne bwe nabawandiikira bwe namala oteekako komenti ennene ziri zonna ne zikoma tebaddamu kwongerako nali njagala ndabagi discussinze agambe ni mwami Sewanda gi komenti eno gy'otaddeko kino kyenjiwakanyaamu era bwe wajja kuwangulano saabalaba kati bano abannakigwanyizi abaliko eddogo abaliko kinaawuuzi yanaawula Nambooze emukono agende luddawa n'aleka bakaluba mukasa emukono nga yeriisa nkuuli era akalu kagenda okudda nga Nambooze ali mu kyako noye ndowooza bangi abajja osala embuzi nga Nambooze awanguddwa kuba mukazi wa mugundivu mu byobufuzi bamulabanga omuziziko mukazi wa ntalo
Wantalo kyekigendo sasa abantu embuzi zaabwe ndowooza era entalo zeetagisa mu byobufuzi si buli bw'oba onoonya omukyalo ow'okuwasa togenda mu maka ga kitaawo kubanga bannyoko bawala balungi n'otandikira ku abo wano mu Kampala nina abayamwaya kyeyaŋŋamba nti buli muyaaye gw'olaba mu Kampala ne waba mubbi ne wabanga musazi wa nsawo alinayo gw'atabba alina gw'atasala nsawo kyo kituufu kati gwe bweweefuula kakozaakoza nga buli wamu olikoza ne mu lw'effumbe ye Nambooze kati ye yeefudde kakejje tabula ku mukolo buli wamu alina okubaawo naye ng'ate no mu kusooka kati ajjira bwereere mu kusooka yajjiranga ssente bamuwa ssente okimanyi nti yasaba Kyagulanyi miliyoni 2 okugenda kulala 10 ezo bakendeezaako bukendeeza naye yasabaaga Nambooze ogenda otama maguzi naye yasaba 2 ng'asaba nnyingi kati agendera ku bwera naye bayinza okubeera nno bamupangisiza bamuwadde 2 naye bamaze omuvuuza olaba kati agendera ku bwere nga luli yasabanga 2 kibanga muyimbi nga luli yayimbira miliyoni 5 kati yayimbira bwe akakale nyaba buyambi peka zindaalo Nambooze mbaka wa parliament owa TV ne radio oyina lwalumeko mu parliament nga ayogera ensonga n'ogamba nti naayogedde ensonga ye campaign manager w'e Masaka lwaki si campaign manager ew'omukono ewaabwe naye nego Kyagulanyi nga mugezi akwata Nambooze amukubisa empuuga bakyali anti kati Kyagulanyi omulimu gwe gwakola gwe guli ogumanyi kati anoonya ono waayitirawo nti kwata ono noono bakubagane bonna baffe tubawone ate bonna jamaliza abasuule bamuwanga bonna tasigaza 3 2 asigaza 3 2 asigaza Nambooze Muwanga Kivumbi ne Lutamaguzi yakamwega Lutamaguzi tetumubala mu eri timu eyasooka Lutamaguzi andadoogo Lutamaguzi musajja tuyokubiranga masimu ge ku radio Katonda namuyamba n'avuganya n'ayitamu naye twogera ku bali eri Gang of 7 Subi 2011 bali omusamba asigaza akaaba 2 bokka naye bo beewaana nti bali bulungi ababiri basigaza bota abasuule tomanya Muwanga Kivumbi ensonga emusigazaako eri eki bino byonna ebikubya bampuuga Muwanga Kivumbi yabirikodinga n'alya mu banne olukwe n'abiwa Kyagulanyi olutalo lonna oli wakati wa Kyagulanyi n'empuuga Muwanga Kivumbi yalikodinga n'abiwa Kyagulanyi kati Muwanga ayagala nnyo Kyagulanyi Kyagulanyi alina ensonga lwaki akuba mpuuga si ya miliyoni 5 naye ate jyogera kubanga ate bw'ajyogera ajja kuba aloopa Muwanga Kivumbi naye nga kyo kimanyiddwa bulungi nti Muwanga Kivumbi ye yaliikinga information ate abamu bagamba Nambooze nti Nambooze tabeze ebitooke bye bigwa bombi kati bakola omulimu gumu naye omulimu gwabwe ogwo guyamba oli ne kati kambuuze omanyi nti Museveni agezi wamulabyeko Museveni musajja mukadde naye adda buto buli lunaku naye walabe lukuŋŋaana Kyagulanyi yakubye Arua enkuŋŋaana ze bakuba tuzirabye ebbanga omusajja yakubye lukuŋŋaana mu Arua neŋŋamba weerabidde olukuŋŋaana lwe yakuba mu Arua mu 2021 Arua si gye yafuna Kasiyano Waduli si people power si gye yatandikira anti bwe tuddayo ate Kasiyano eyo balina okufunayo mubaka wa Parliament anti bwe twaddayo Kasiyano Waduli teyali ku kaadi ya yawangula teyali ku kaadi ya mpu ya Kyagulanyi yawangula nti Kyagulanyi nti yasimbayo bantu naye tetwafunayo yadde kansala ku ero si wano Kasiyano Waduli ye yawangula teyawangula anti omulimu gwali guyiseemu kubanga yawangula ali waaki ebyo byogera nga gwe waliwo NUP ddala oba naye wali ogenzeyo nga maskaleda kaadi ya NUP katwaki wagamba nga president wange nakugamba nze sigamba ku Kyagulanyi president wange leta akatambi badde nawe wano nze ebyo byekijega nawe siyinza kubyogera kati oli oyogera kibiina kino njagala kukiikirira National Unity Platform mu Parliament enasala nga kyentunuulira kiri kimu kyokka ne bannaye Kyagulanyi obwongo bwalina butuufu nga mmaze okulaba abajega nti basusse obungi kati nga njagala tatisi mu Parliament lwa Buganda obeereyo ku bwongo naye nensanga ng'omukulu ekigendererwa kye kyali kyakujja bwongo mu Buganda ateekewo abo okimanyi nti Kyagulanyi yali mutuufu abamubba mu makaadi nga Basewandagi anze tanyimangako kaadi saagisaba Baseggona olaba byayogera kati obadde omusuubira kwogera ki obadde omusuubira kugamba nti Kyagulanyi mulungi ye no Seggona mulungiko kubanga bwayogera mu lujjudde agamba nti akalulu kange ndakawa Kyagulanyi nze nga nze Seggona siyinza kwogera nja kawa Kyagulanyi nze akalulu kange nakajja ku Kyagulanyi olunaku lulabika ekimuli ku ntaana y'Obote Obote yeyatta kitange
siina kisaawo Kyagulanyi ne bwe yali badde nga muganda wange mwana wa nnyabo ne ssebo ne mweddira kimu muto wange olwo namuggyako akalulu kange siina nsonga ndala kuba bino byaffe na Lukanga tebikwata ku Kyagulanyi musajja wa Katonda ne Lukanga talina kyakola Sewanda njagala otereze bulungi nnyo Lukanga mwakyankalanira ku seeti Lukanga mulabe wa Kyagulanyi namba emu ono Sewanda gigwola bakati wano Lukanga ye yamukola ayogera bino kati teba kuba Lukanga Sewanda kite yali yogedde byayogera era Lukanga akolera Museveni mulimba nnyo opposition nga mugitattanye mwabefula opposition ba masquerade opposition fe tuli mu opposition bali banaffe bali mu revolution ya kujjawo opposition nzijukira onako bajja ko mpugo bwa opposition nalina ku NUP lona kuna semba yogana ku NUP nze nenda ba democracy atalabika nengamba tuli Bungereza tuli Uganda sanyo nyakute mungalo mpuga ekifaananyi kirumye essanyu libaliko naye eryavaamu byali bikambwe ne kakati byebibala betufuna bamuterembwa nezimuluma ne kakati President Museveni gwolaba bana abasajja banasobola okumwinganga at least 70% oba 20%. Naye kojja wange njagala kubuulira nakikugamba njagala kiddamu n'ensimbawo ne ssente nti tewaliiwo kibiina kyetongodde mu bwannamunigina bwekiti oba presidential candidate omu mu bwannamunigina bwati asobola okuwangula Museveni n'amujja mu buyinza kati ate nnyongerako ekirala kubaka ba parliament 57 National Unity Platform beerina bwegattako omubaka ogu neweza 58 nawo ninawo ssente nze ate bweweza 57 nange nyinawo ssente kubanga ba incumbent be yalina 57 yakubya 3 mbameka oba 38 yo yennyini yasuula nekubya 3 mbameka kati kwa 3 mwabo beerina nako balaka abagenda okugwa bawera tandikira ku Lubongo ya wano mama wange Misa Kabanda munafu nnyo towakana yakawangudde dda munafu nnyo ogenda otulule wali gundi agenda kugwa chairman Nyanzi oyo yajja gwa oyo wakugwa oyo lo yajja wangula loyi agenda okuwangula ojje wano Makindye Mulyanyama wakugwa Mulyanyama ajja wangula Mulyanyama ajja kugwa waliwo wenaalemu awo ogende Nakawa Waiswa Mufumbiro wakugwa oyo yakamazedda yakawangudde da kudamia kumusiba yakalidde dda bagenda mulonda nga ali mukomera bagenda kumulonda nze nkubuulira bagenda kumulonda Nakawa ne 80% alayire ajja vayo alayire anytime gundi teyavayo nalayira kana kambata ono James Mubirite yalayira Waiswa ekyokumusiba kyokka era okugira Waiswa butagenda mu parliament wali butamunominatinga after nominating Waiswa ali mu parliament naye jukira je nakugamba n'ebitundu 8 ku 75 ku 8 ku buli 100 jukira je nakugamba Waiswa Mufumbiro je yava okyajukirayo eringa muwagizi wa Igeme Nabeta omuntu akyuka ngeri muwagizi wa Igeme Nabeta naye waliwo enaremo omuntu akyuka eri muwagizi wa Igeme Nabeta nga mutabani wa Baswale Kezaala nenkutuusiza ne wali obanywanga amafuta nenkubuuza kampuni kye yanywa amafuta omuntu akyuka bwe bakwata Edi Mutwe ensomesa gye bamusomesaamu Olunyankole wagiraba Sewandaji Waiswa Mufumbiro bw'aba si waabwe kyekyabagano musomesa Olunyankole abakwata Edi Mutese bakwata Waiswa omusajja ali munda abakwata Edi Mutese bakwata Waiswa Mufumbiro omusajja ali mukomera andi mbuulira abakwata Edi Mutwe si bakwata Waiswa Mufumbiro ne byonna byebyo Waiswa ali mu lwaki Waiswa tebamusomesa Olunyankole mu parliament alumanyi ne Sewandaji ba Aisha Kabanda bonna bali ba RCC kati ba NUP era bogera nsonga za NUP okubaddi Lubongo ye yenyini yagamba nze omuntu gwe nali singa okwegomba Museveni era nga yero lomodo wange naye namuvaako Aisha Kabanda okakasa wa NUP Aisha Kabanda we NUP okakasa tomulabanga si mbaka parliament wabutambala omukyala ku tikiti yaki naye wa NUP amyuka secretary general yamyuka Lubongo ya ojjukira General Edward Katumba Wamala Edward akyaliwo Katumba taatawo ku magye g'obote yali akolangani nga Museveni bali mu nsiko yali muduumizi w'amagye yali mubeezi wa muduumizi w'amagye nga si wa UPC kigaana kati si minisita wa Museveni kigaana Anita Amongo yali special agent mu FDC ate deputy wa Anita Amongo ojjukira omukazi eyalinganga atambula n'Erias Lukwago ow'ekitambaala ku mutwe bamuyitanga batya Lukwago ki yesifura
ye Kifula Lukwago ali luddawa kati kikyogezako tegeeza ku bano funa ekyokulabirako ekyo ojja kumanya Aisha Kabanda ne banne kikye bakola naye Lubongo yaye akalulu ka Kampala Central ajja kawa mpozi ko Luzia namutekako akazito oba n'ennaku yaawo naye Lubongo ya ngeri abalonzi be Kampala entegera yaabwe gyeri bwetu walo yambulera tikinga bajja mulonda tebajja mulonda olw'okuba nti nno simanya mbu alina ebirowoozo ebirungi ne bajja mulonda olw'entegeera yaabwe ng'otunafuyiza nnyo fe abalondera mu Kampala kugambye bajja mulonda olw'entegeera yaabwe kojja kankwesonyiwe balonda Naluyima we Wakiso ate nga bamumanyi nako omukazi yajja okubeeyanjulira ku lukuŋŋaana ne bagamba yono mbaka mu we Wakiso nga bagamba ani yamulonda oyo myaka egyo era mu busiru bwabwe era bajja mulondwa kubanga ayina ambuleera sawala gira bafuna ambuleera olowooza abalonzi